ne wali ku mukutu gw'enkola video tubaawo nnyo ne Kasavu Kanyama ne ku kyenda katonyeze munana Metro FM lunaku lwa Sande saa musanvu mpaka mwenda so tuba tuguse lunaku lwa leero mu batutumufu oba engeri bitambula mu entertainment industry at large tuba tuguse bamputa king of analysis or promotion rupee so lunaku lwa leero negatako kuba nti ndi ku Labonita wetusuubira okuba nti olunaku olw'enkya oba alaba interview olunaku olwokutaano olunaku amacha ga leero ekiro kya leero so olunaku lwa leero tuguse anganeera ekituuse ku Labonita tulina kye bayita movie premiere eno ejjudde ebintu bingi ebigenda okubaawo naye nga mukyo tulina kaweejumiro bakagitegeka nanyini mukolo atunyonyole lwaki movie premiere tumumanyi nga muyimbi naye olunaku lwa leero ate neewunza okuba nti tumunoonyezaako nga muki muntu agenda okuteeka kintu ekyenjawulo kiri mu ate kira so olunaku lwa leero Irene Kruger nza bubuzi ku bannayuganda n'abagiye ku midiko bannayuganda mwenna gye muli balamusizza amannya nze Nabbosa eryawano eryekika ate mumanyi Irene Kruger. Yes. Irene ugamba otya? Ndi bulungi. Otubuzeeko? Nga mwindi lwakuba nkakalabya. Nsembola ba video eri yali mu Mariachi. Nenfulumya n'akalala omwana. Mariachi n'omutwala e Bulaaya. Nze eyo eriko mawulire wafulumya omwana eri ki ekikwasa Mariachi omutwala e Bulaaya? Ate Mariachi yayita tambulangako. Sha, Germany wawa. Omusajja yagenda ne mu America. Waliwo enzinga sinyanguza kufuna visa UK biki. Bwe bibanga bya entertainment, why not? Visa ebe yanguwa. Mu ba comedian bonna lwaki? Mariachi olw'okuba nti nayagala ngatte n'omuyimbi bwe nali ntwala nga bakwatagana. Ate nga ne Mariachi gye nategeka ng'abantu bamwagala. Show wali ogitegesewa? Turkey. Twagitegeka Turkey. Okay. Beni kwe kumutwala. Na featuring olimba wali tabata? Bankwatawa ngo yagala kuba bakabasajja. Buli omu oluyimba lumukwatako ne bwaba musajja ne bwaba mukazi era abakazi bagwagala nnyo naddala abakazi abalina abaami abenzi. Njagala tutunule bankwatawo nalina feeling gye mwagalamu. Ani yakola audio bawa? Bawa. Mujje yawandiika bawa nakola. Okay. Oli mukyala abantu tukumanyi ng'omukyala alabika okuba nti mufumbo oba alina abaana bankwatawa message yoba eri ku bakyala balala? Eri ku bakyala balala nze na munnange na parking owange talina gy'alaga talaba yaziba amaaso gaziba. So bankatwatagwa mu style Irene Kruger ogenda okujja first interviews n'ebitwasooka okukola ng'oli mukyala wa ngoma nganda mukyala wa nnyimba side ezo mwampayiriza ku ngome nganda nakuba egyo mu luyimba lwa Kabaka lwokka ate nga nayimba dazi R&B zouk yes naye lwankuba nti kati olondooza nali sinnamanyika ate engome nganda nekola ki nenzijjayo kubanga era neneemu yokka. Then nyimba nze bukyensanze ekinyumira siriiko nti nina eno gundi ngoberera kino kubanga kati ate awo ate nenyimba ku bandi bwenava ku ngome nganda nenyimba bandi kwegamba ate ndi mu gospel ndaba byonna nze ekinsanyusa kyenkola. Njagala tutunuulire music ukoze music mungi enyimba nyingi Irene Kruger lwaki atusoose kutuyita kye bayita video premiere natuyita concert? Na unveiling ako myself era wano ku Labonita ngoza 2015 naye era twalinamu ne movie naye concert munnange bwobanga tumanyi nti tonnatuuka kuyita concert oba oyita yaki kati kino ekya movie kyenneekakasa. Nkyekakasa. Abantu bali tebakumanyi nnyo mu side ya movie okuzannya movie. Ddiba otandika movie era ekirowoozo kino kitandika ddi kuba tukiguze bannayuganda n'aba bali e Bulaaya n'abali ku mikutu gyaffe emitimbagano kitandika ddi ekirowoozo kyo movie era oba watandika okuzannya ozannya ddi? Nazanya amasomero kwa actinganga amasomero from primary secondary kati ate bwe dropping out nembeerako ebibiina ebimu nga talent nenajoininga nga tuziniramu ne batuyita namuko bawaliwo wakantu ke balina okuzannyamu nga nange ngenda ne tuzannya kati nga nemanyi nti ndi muzannyi era nsobola okuzannya film nsobola okuzannya ki kubanga I remember one time waliwo film gye baali America baali banoonya ba characters basatu kati
Wow, Grand Imperial. Nesitula mwomo nga siina kyemmanyi nkyali muto. I was 18, I remember. Nengenda neneewaayo nze nga nze I'm ready. Naye nasanga eri abaana bazze ne bamanaja bazze ne baani naye nga nze tewali nagambye nti oba ambiridde mu bwati oba bwati nenyimira mu cameras ez'abazungu ennene ezo bonna namanyira nti Irene I can act. But twali bangi ebiseera ebyo twali bangi nali nyongo nga bwomanyi omuntu nyongo nga tebalina gye bagenda kuntwala kati okuva olwo nengamba okay Irene one day I will do my own movies. Ate kati nemba ate ngenda mu bufumbo omanyi tosobola kukola kintu ogenda step by step nenyingira music netandika okuyimba naye nga neetegese ti time yange eyo maaso omanyi buli kintu kyetegekere tokigwira bw'okigwira obugwizi kikulemera mu kkubo bw'okyetegekera okisobola. So this is my time. Tunulie movies meka zowakabera ne cast zayo wazowaka featuring ino wazowaka kola. Movie gye nasooka okugira yali mu 2015 bagita Nyambaani. Movie eyo teyali yange naye olw'okuba nti omuntu eyagiwandiika yali aneesiga ate ng'ayagala mbeere mugiproducinge. Kati nenzijja first part bwe nagiyitamu nga ndaba nkadde nnyo olugero olukadde nnyo storyline nga tejjagamba nga tuli muli mu bikadde ebyedda so nenkyusa part yonna nenjiteekamu nenji advancinga so nembanga bwe twagimaliriza twagitundirawo yo twafunirawo akatale tugitunda kati saagibala nnyo engamba kaneetegeke olwo nfulumye ekyange nga kyange kyenayogerera kati kyekino. So anyway first apart from zizo featuring casting your directions zizo written by you. I composed it like you compose but you get a writer. Banga writer aba ino okukola ki the direction work editing oyinza okumanya ebigambo it's the same in music script writing osobola ogiwandika naye nga tetusobola biteeka mu order but me I composed then nefuna writer nagimaliriza nze nemproducinga nefuna director. Okay. Yeah. So movie bagise batya trust ekwata kuki omuntu ali agenda okujja ebitonotono nga tanamanya binyusu biri eri byanajja yetegereza ddala ebisinga biki ebitono ebikugikwatako. Movie eno erimu betrayal erimu love okuleebwa muntu okulyeyamu enkwe kwegamba erinnya ku life obulamu bwa bulijjo ku mirimu n'awaka friends abantu betwesiga obeera n'omuntu nga gwe yakuwa n'amagezi omanyi nti akulumiriwa naye nga ye ate buli kikazibuko kava ku ye. Movie eno Betrayal bastars bali bameka bagifeaturingzemu aba osobola okuteeka ku movie eno bastars oba abantu abamanyi abemumanyi nga abamanya nina Mujjako Omutuuze myself Nantume Mori Nantume Senga Justin Nantume Nanyinizo Leila Kayon Leila Kachapizo Kayon Kachapizo Leila Kachapizo Jeff Williams yes. So banji kubanga abalala bwate bali mu movies tebali eno gye mumanyi ennyo mu comedy mulimu akasajja kaffe kaani kakatunulire wano ye kano kamanyi naawe kano Sheikh Manala mulimu Prince Nakibinge omulangira Nakibinge so banji bambi kati ate ne tudyoka nteekamu waliwo kanakawala kazanya nnyo nako movies akaawo kakati nendaba nti nafuna ezo characters ezimanyikiddwa abantu ate negenda ne mubayimbi nenzijayo bano abaana abato nabo abalina talent abaagala nabo netumikisingamu nkozi omuyimbi era abeera actor woyimirira ku stage noyimba osobola to act and they really did well kyekutabale tusuubi. Nule movie eno nga tonagiteeka ku market tenafuluma ofe premiere yayo after the premiere eddawa ku TV oba esigala online egenda kubeera kati nze ngenda gisindika mu festivals
kati nsookera mu nsi eyange gyenkola ki gyemmanyi obulungi kati ng'ejjamani bagiratinge balabe weegwa kati awo ndyoke ngitunde kuzinga ku Netflix, Amazon, mwanaaba awo bagitali biki Prime Magic yani mwanaaba abo balala bajagala kati asooka mpaka sente akangi gwe nyenda naye kitegeera tutunuli ad producer owa production producer yegwe yenze owa movie director mutajja one mukazi so bannayuganda bakoola banajja wano olwaleero ekiro oba Friday olunaku z'omwezi 12 ku Labonita. Actually abo baba abantu bagaba bannange mujje mulabe movie ekinayuganda eno movie bagiyita film made in Uganda not Kinayuganda kitegeera kubanga erimu oluzungu lungi nnyo nagikoze ku international level kitegeera kakati si Kinayuganda but you are coming to watch a film in fact in the beginning nali njagala nagiteera mu film mu cinema wano nga ngamba ngenda giteera mu cinema za Uganda but I saw ni mikwano gyange nina tuyina ogiro launchinga you can't launch in the mu cinema so come expecting something new something ekiri nti mubadde mulabanye ebinigeria ate kakati tufunye film from Uganda sijagamba nti eyange yegenda okubanga yesinga abannayuganda tukolibwa kati batandise okukolera ddala ebintu ebiriyo tuli kuvuganya enegenda tunazaaka amazika g'abanigeria ebinigeria mu Uganda eno n'endala ezo zebakafulumyawo nazo tandise okulaba nti Nigeria tubigobye mu movie aba music be basigadde okulwanyisa Nigeria tubigobe because you know why tufune naffe ku Uganda ssente nga ziva mu movie singa nze Irene naye gavumenti n'ebiddako n'abaana afe abatalina mirimu twenyumirize maaso mulaba abaana ba Nigeria be bagaggawadde movies naye nga bakunyumiza story ye gye bamujja eri wansi naye nga kakati nga biliyoniya tunule ennaku z'omwezi 12 tuliwa oba Friday 12 tuli wano wenyini ku Labonita wano wenyini tukole interview yenkya leero lennyini tulindiridde bulindirizi then okuyingira meka ku Labonita emitwalo 2 ordinary 5 VIP VVIP 10 13 tuliwa tuli passport emakindye okuyingira abanasooka waawo gumu ngamba abanagira mugumu bajja kuyingira naye ng'ebiri ordinary VIP 5 table ya 5 olwa Sunday tuli Reza na 14 Reza side ki Kurios awo bayitanga ku Kisansa awo wennyini awali ebitaala ebyakenyenye ewakim okuyingira asooka mutwalo gumu tuliko 2 5 n'emmeeza ya 3 tickets wano kukyoyogedde tickets tulinawo tuzija online oba waliwo enamba gye bakubako for booking ayagala ozifuna olunaku lwaleero nga tanajja ku show namba eri 0785 920 127 ate era osobola okuzisanga mu bifo ebyo byennyini kwa passport ku Labonita wano twakera sawa 6 tickets emiryango gigulawo sana emiryango ku Labonita tugulawo sawa 11 ku red carpet show yennyini gule okusaawa emu paka sawa 5:30 then papa zitugulawo sawa nawo 11 era bigende bwe bityo Rio zitugulawo sawa 9 nga tudduka abayimbi kyabakuwerekeddeko performances tulina performances Wali movie wetusuubira acting ne MDD mwali music dance and drama tubira ebyenjawulo tulinamu performances abayimbi bakuwerekeddeko okusookera ddala abayimbi nina bangi naye abayimbi bano beekutuddemu kubanga cost eri etya eri emu kati abayimbi abamu bagenda kubeera wano abayimbi abalala bwe batyo oba abamu bagenda kubeera wano naye libabeereyo kakati tulinawo Papa Misachi bangi bannange babalabye ddala nengenda ne ku Wilson Bugembe Mariachi otambudde naye ndaba abakukyala nga Marybata Marybata Sasha Brighton mubadde muludde mulaba ku stage
Nakawera bwe bityo manya mangi kale tukweyanziza tukwagaliza bisima byerere mujje muwagira Irene Kuluga omulanga agukubye ate tebawagira nze nzekka bali kuwagira movie industry bawagira baana baabwe kubanga tulina eyo abatulaba baga baana n'otukana nange njagala to act bannange omwana asobola okusoma naye ate n'ebya ati omuntu ng'osomye nabyo ate oba weeyongerako kati bwewagira nze ogenda kuwagira bano bonna betulina mu movies ate ne famire zaabwe ate nawe obeere nga weewagidde kale tukweyanziza nange neyanziza bisima byokka amina. So thank you so much. Ennaku z'omwezi 12 olunaku lwanca ku Labonita 2:5 mujje muwagire art ne industry eyongere okuba nga ekula ebinnauganda oba firimu ze Uganda nga bamu mukitwala then olunaku lw'omukaaga tuli ku passport making Sunday Rios ba erweza ku Kisansa awajja kuba emitwalo 2 naye nga wokeera n'era omuggo bagukwata n'oyingira bampita lutte kuva ku Star TV ne ku channel katozi na Metro FM. Thank you so much.